Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Oluvannyuma okutenda Allah owekitiibwa mwene matenda amalungi n'okusaba kw'ekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sababenga n'emirembe bire gyali okusinziira ku mulimu omukulu gwe yakola ng'ezira gundi okutoolaku okuba nga agezaako okutuukiriza amaana Allah gyamuwa okuba nga eida tutuukisaako amazima okuba nga twabasiraamu fena era Allah ku nsonga eyatukoba mu Quran baada audhu billahi minash shaitani rajim wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yatulabula nti omuntu atagezangako kuva mu bulamu bw'ensi eno okutoolaku nga musiraamu. Ekyo kiraga bukulu bw'ediini yaife wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwiddira nayo, sababenga n'emirembe bire gyali. Omusomo gwaife ogw'olwaleero biidhinillah gujja kuba nga gugemagana bibadi al-adab almutaallikatu biqadai lhaja. Tujja kuba nga mu kaseera kano tulingira kudimu kumpisa omwana Adamu yena oba omuntu yena dateekera okuba nado nga ali kumala ekyetaago. Tulina ebyetaago bya mirundi ebiri, tulina ekyetaago ekinene, tuba n'ekyetaago ekitono. Wabula mpisa ki deteekera okuba nga tuba nado mu kuba nga tumala ekyetaago oba tumala ebyetaago. Wekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagezaako okutuukiriza ebyo Allah bye yamulagira, era kyova obona yajja okuva mu bulamu obw'ensi eno nga buli kimu akyogeireko, hatta okutuusa yabanga ayogera ne kumpisa d'okuba nga tulikozesa ebbanga lituba tumaze nga tugiire mu kuba nga twetowolosa edimu kuddo biidhinillah mu hadithi ye ng'eva ku Salman an Salmana radiyallahu anhu yakuba nti naha nabiyu sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila alqiblata bighaitin aw bawlin aw an nastanjiya bilyamin aw an nastanjiya biaqalla min 3 ahjarin aw an nastanjiya biraji'in aw 'admin. Rawahu Muslim. Mu hadithi ya Salman jiyatoka ku wekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atukoba nti nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, akuba nti owekitiibwa Nabi yabanga atuziiza. Nahana yatuziiza owekitiibwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila alqiblata, okuba nga tutwolekera gye tulinga nga tusaala nga tuli kumala ekyetaago kyona imma kitono oba imma nga kinene. Bigaitin ekinene au bawuli oba ekitono. Au an nastanjiya bilyamin, nti era kigwanire eri omuntu yena bwaba nga ali kweyonda nga amaliza ekyetaago kye alla yastanjiya biyaminihi, agezeeko okuba nga takozesa mukono gwe ogulya kuba nga yeyonda nagwo. Au an nastanjiya biaqalla min 3 ahjar, era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuziyiza okuba nga bwetuba tweyonda, for example olikozesa getweta mafunfugu,
osobola okuba nga obulirirwa amaadi nga solution eriwo olina akozesa mafunfugu oba mabaale agamafunfugu ago getwidde obulungi agatakosa. Owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukuba nti omuntu yena bwabanga amaliza ekyetaago kye ngaali mu kweyonda ngaye nga takozesa maadi wabula nga alikozesa mafunfugu ago, alla yastanjiya bi aqalla min 3 ahjar, ateekeddwa okuba nga teika wansi wa mafunfugu 3. Kitegeeza ki nti alina okukozesa amafunfugu okutandikiramu 3 n'okweyongerayo mu maiso nga bwe tuyidde okukitwa mu maiso awo. Lwaki yandikozesa agaswikamu 2? Au anastanjiya birajii. Era owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabanga atwebaza okuba nga bwetuba tweyonda obutakozesa, for example ng'obusa obw'ente. Ente yabanga efulumya obukyafu bwayo bwakala okubulirwa kw'amaadi wakuba nti kokozese obusa obw'ente. Ekyo owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabanga atukitwewaza lwakubanga obusa obw'ente tibusobola kubanga butukuza wabula bukwongera ku bwongere bukyafu n'ebintu ebindi ebirimu nga bisobola okuba nga bikukosa ngaiwe ali bikozesa. Ne empisa eyindi nabbi gyabanga atukoba nti au admin, nti era omwana adamu yena wabanga agira okuba nga obanga ali kweyonda oluvannyuma lw'okumaliza ekyetaago kye, tikigwana gyali okuba nga akozesa amagumba, nti wamaadi gakubuze oba mafunfugu gakubuze kokozesa amagumba. For example amagumba g'ebisolo byetulya n'agandi. Ekyo owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabanga akitwewaza. Kiki tufuna mu hadisi owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadisi tugifuna muki? Alhadith dalilun ala nahi an listinjai bilyadi lyumna. Hadithi etwewaza okubanga bwetubanga tuli kweyonda nga tumaliriza ebyetaago byaife obutakozesa mikono gyaife egya ddyo. Lwaki? Kubanga gyetukozesa mu bintu ebyendawulo, for example nga mukulya ne mu bintu ebindi, era n'omukono gwetukozesa nga tulamusa bannaife. So tikyamwa bwampisa kubanga ate gw'olikozesa mu njira oba mu magira ago agavaamu obukyafu. Kyetufuna ekindi mu hadith dalilun ala nahi an istinjai bi aqalla min 3 ahjar. Hadith etwewaza okubanga bwetuba tweyonda nga tulikozesa amafunfugu okubanga tutwika wansi wa mafunfugu 3. Lwaki? Kubanga gaba matono, tigaida kubanga gasobola kubanga kolaki gatukuza, wabula osobola ogakozesa 2 oba irala ng'oligoberezaaku n'amaadi. Obanga ekyo oli kikola, then awo oikiriza okubanga okolaki okozesa amafunfugu agaswika wa 3. So migaso mingi tufuna mu hadith eno, wabula biidhinillah twidda kubanga tukoma ku migaso egyo. Saba Allah abenga atugasa n'ebigambo by'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byagezaako okubanga atukubiriza nabyo, ebimu nga atwewaza nabyo nga oba oliawo bisobola okutukosa ate nga nekituufu era nga bisobola okutukosa. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.